oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwaniriza nnyo mpozi ate ku BOCAT TV. Webale kubeera nga otulaba, webale kubeera mpozi nga ate otufollowinga, otulugoberera yonna. Mwenna abakomentinga ku bintu byaffe tubabuuzaako tubagamba nti mwebale kubeera mpozi nga ate mulaba videos zaffe ez'enjawulo ne mubeera mpozi nga ate temuviiramu awo temutulekerera. Tugenda kubeera nga twogera ku investor gw'olabaawo naye nga mpozi Nakajabeti, how are you baby? Webale kubeera nga otufollowinga. Nembuuza ku tempozi Sale Alihusini ogamba otya Nakaddu Amina nkwagala nnyo bali kubeera mpozi nga te otufollowinga embeera bali kubeera mpozi nga te ogigoberera bulungi. Rita Kinda nawe nkwagala nnyo mukwano ate mpozi nani banna mwenna abali ku mukutu gwaffe guno gwa BOCAT TV nga mutugoberera atubagala nnyo tubagamba bali kubeera mpozi nga te mutufollowinga bulungi nnyo. Lana Sophie ogamba otya Esther Nachimero ogamba otya ate mpozi Hawa ogamba otya baligeya n'abalala mwenna tubabuzako mwala kubeera mpozi nga ate mwagala BOCAT TV. Olunaku olwaleero tugenda kwogera mpozi ate ku kifaananyi ekyo ekya investor gwe mulabaawo. Omusajja ndowooza Emaali yagenza owulira ng'agikooyo gitundira mu supermarket n'agamba kanjifulumye njiteeke wabweru. Abamu bagamba nti oyo ayinza okuba Munnayuganda. Omanyi tulina Abayindi abazaaliddwa muno mu Uganda. Bamadivani bazadde abaana abazaalidde muno mu Uganda. Bamukwano bazaalidde muno, barafiki. Bw'oba otambudde ebitundu bya Fort Portal, Iganga, Kamuli, Mbale, Jinja, tulinamu Abayindi abakulidde muno nga bazaaliddwa na muno. Kati tumutwale mu biti bibiri, either ng'azaaliddwa muno, bw'aba tazaaliddwa muno tusobola omwogerako nga investor. Ku mwana azaaliddwa muno nno kijja kubeera nga kibi nnyo okubeera nga bazadde be tebaamutegekera kubeera nga atawuka ekiseera n'abeera nga Emaali agitundira ku luguudo bw'atyo n'agijja mu supermarket. Naye olowooza lwaki? Mbeera the economy of Uganda. Jukira omwaka gwali osijukira mwaka ddi omukulu Matia Kasajjalo yagamba the economy of Uganda zi n'agamba by 2021 Munnayuganda n'asembayo kubanga afuna akasente akatono omwaka ajja kubeera mpozi nga asobola okubeera nga akuŋŋaanya miliyoni 3 abaffe bwe kiri simanyi bwe kiri ku mbeera gye mulaba. Amasomero gali ddala totally down after COVID-19. Essomero linaasobola okusituka ne litambula mujja kubeera nga muli basajja nnyo n'abakazi nnyo mwe bannannyini masomero ago olw'ensonga Savage n'akakola over 180 schools bagatunda bannannyini go. Balina looni mu mabanka, tebalina nsimbi zibatandikisa, ate ye president agamba nti abaana kati baddemu okusoma mu bits. Akyebuuzibwa batandikiddewa. Omuzadde talina ssente zagenda kuteekayo ku ssomero era abazadde abasinga abazizza aba cadet classes babazizzaayo ku mabanja ate ng'Headmaster tajja bagoba kubanga naye yeetaaga essomero litandika okubeera nga litandika okukola omwana atule UNEB. Abayindi awo mulaba display nze mulwakuba mubeera Kampala mutambule mufulume Kampala mujja kulaba businesses n'obutembeeyi obukolebwa Abayindi mu bitundu ebyenjawulo. Kati akakatale bwe bayita bannalubabwe akukola bw'omuyindi awo atadde Emaali ye nalubabwe buno obutale obw'omubuulo leero kali Gindi, ku lwokusatu bali Gindi, ku lwokuna babiri Gindi yabo oba ofuna bulungi nnyo. So ne tubeerawo n'abo bamufuna mpola naye ng'amaduuka gaabwe bizinesi zigudde, rent tebakyamusobola lwa nteekateeka embi ey'eggwanga. Sente zibagamba ez'ebigwa tebiraze tetuziraba. Siwolereza muyindi ono nti kye yakoze kituufu naye ate sijja munenya olw'ensonga lwenti alinza okuba amuyitiriddeko abantu nga tebakyagula. Kati wano mwogerako ng'omuyindi azaaliddwa wano Munnayuganda tuleme mutunulya lwa kkala kuba tubalina n'Abasomaliya gye bali. N'Abasomaliya gye bali nga bazaalidde muno bakulidde muno bafuuka bannansi ba Uganda.
kati ate bwe tudda ku side ya investor ng'omuyindi oyo tugeze investor yali gyesaninga nga investor ekyo kibeera kikyamu eri eggwanga kuba kati aba atandise ate okukola obulimu obutonotono bannansi bwe bandibadde bakola. Abasajja abo abasinga tugenda tunoonyereza bajja batya mu Uganda. Waliwo ababasuubula ne babakukusa ne babatuusa muno. Ogenda omutuukako nga talina na work permit emukkiriza kukolera mu ggwanga lyattu Uganda. Abamu bajjanga ba investor ne baweewa imagine tax holiday ya myaka 5 nga tasasula musolo. Myaka 5 nga tasasula musolo. Oba nfuna myaka 5 nga tasasula musolo. Negwe munna Uganda bw'ogamba nti kotandikewo ka factory ko revenue evaayo baani bavaayo buli kimu. Olina okulaba Uganda revenue osasula omusolo. Olina okulaba abakola ku by'omutindo osasule. Registering company olina okuligisalinga kwegamba bingi. Then otandike n'okuwa empoza oba license ogisasule ey'omwo mwokolera kisinza town council kigyokolera. Oli mu Kampala, oli mu Wakiso, oli wa ebyo no ino bikola. Kati abasajja abo mwana tubajja ne bafuna tax holiday naye business zibalimu okubira nga baziyimirizaawo. Kati tekikwewunyisa nga ayinza okuba ligisalinga nga investor agenda okubira nga akola perfumes obanga azireeta okuva ebweru w'eggwanga nenga byaganye asazeewo azitembeeye butembeeya. Twabalabako abatembeeya sumbusa ne paani mu kibuga Kampala. Genda wansawo mu comments ompeerewo wajjolabya abasajja abo nga bakola emirimu gy'Abannayuganda egirina okukolebwa Bannayuganda. Nteerawo mu comments. Kino mnakiŋŋamba nti kivudde ku nteekateeka embi ey'eggwanga lyattu Uganda. Nti Mwami Museveni kituufu okkiriza abamakolero bangi bajje muno mu ggwanga bakole ba investor. Naye abantu abo tebawadde restrictions okugeza minimum and maximum wage oba minimum wage. Nti abaana baffe Baganda baffe bannyinaffe bakola mu mafactory g'Abachina ag'Abayindi oba n'abagwanga amalala nga tebalina job security because tabaira na appointment rate era tebambalanga mukozi wa company oyabera kajole bala olwaleero akola enkya takola. Bw'otuuka leeti tojja kola sikali ya determining ani anaakola leero ani atakola enkya. Oba nfuna bulungi nnyo katika kutande ng'oli mu biifu ne asikali oliza okumalako ne wiiki nga tokoze. Ekisooka tebabira na appointment later. Ekyokubiri sente ze bafuna ntono nnyo. Asinga ofuna sente nnyingi afuna siringisi 7 bw'oba onookola ekiro n'emisana oba ojja kuweza omutwalo. Bana basigadde bakolera wakati w'1500 n'aka7. Walwa ngambi wano nti waliwo n'abakolera 4,000. Oba nfuna bulungi nnyo. Ge mafactory gwe gogamba agakuze mu ggwanga lyattu Uganda. Bwe tuva ku kya minimum wage nti kati akasente ako tukabaze bakafuna ddeire naye jjukira akasanva akalina okulyako ekyemisana n'ekyeggulo olowooza asigazaawo sente meka za savinga era omwezi aba akolera sente meka. Abantu abo nkugambye nti embeera gye bakolera mu bingi nti talina license rather talina appointment letter nti ne bw'aba afunye obuzibu ku by'obulamu bwe mashini emulidde afunye obuzibu ku mulimu kwennyini afunye damage biki teri kumuliyirira. Ebyo tebiriiwo. Ebintu ebirina okubeera nga bikolebwa Mwami Museveni ne kabinenti yo na biki. Abantu abo balya buli sente z'aba investor nti nze nja kukubira ekikono tandike factory ne tebatunulire ku bantu be bakozesa. Abaana baffe basomye wano naye tebalina mirimu. Abasajja abo bawadde emirimu naye ate expertism ogibalekedde. Kati wana abaffe bakola gino egya laisi naye expertism nti nsobola operating machine eno nsobola okukola ABCD ebyo bajja nabo ate ekyewunyisa abo abakozi bava nabo ewaabwe. Oba ntegedde kati gwe wana Uganda ne bwe wasoma otya ng'omanyi operating machine omanyi okukola bitya tojja bikola mu kampuni ya Muhindi ba ya mu China oba obukugu balina kuva nabwe eri Kampala waabwe gye bavudde mu nsi zaabwe. Oba nfuna bulungi nnyo. Amafactory twagayina ejjinja ago gaggwaawo. Twagayina mu bitundu ebyenjawulo ago gaggwaawo. Kati tuli omwana yasomanga ne bamuwa factory wanaakolera internship oluusi ne bamuwa n'omulimu nga senior bw'abanga afuna emitwalo 6 omwezi
ngono junior wajafuna emitwalo 3 paka lwanafuna omulimu ewalala oba nfuna n'ebyo kati byonna byaggwawo. Kati ate internship omwana yasasula kampuni wagenda okukolera internship oba nfuna omwana yasasula wagenda okukolera internship. Kati netwebuuza Uganda ddala tuli kuki? Njagadde olwaleero nkole story eno tutegerewa we tugwa. Abaana baffe bavudde mu Uganda olumala okusoma emirimu ne gibula. Omwana amala emyaka 10 nga yamala okusoma naye nga talina mulimu. Kyovola abaddukidde e Bulaaya ne bagenda bakole emirimu gy'obwakadaama, egy'obwasekadaama, egy'obwasikaali, egyawa. Omunfuna bulungi nnyo kubanga wano tewaliwo mirimu gyagenda kukola. Bangi bafuniddeyo ebizibu, bavudde ku bizimbe bagudde, babafumise, bababbyeko ebiwoowoolo, mitima bakoze batya babasse. Kati waliwo etteeka eppya erijja mwe bannyabo ne basseba bali eweerwa bali mu kukola emirimu gyammwe egyo. Mu bugubi bwe mulimu omwana asiimula floors 2 eza kalina n'afuna emitwalo gye 8 oba akakadde kamu. Wetwogera gavumenti eyagala akakadde ako bakasolooza omusolo. Mukama Katonda wange, genda mu comment awo nteerewo nze sifuddeeyo oba oyombye. Kiki kyolowooza ku tteeka eryo erijja? Kiki kyolowooza ku tteeka eryo erijja? Ne wali nakugambye nteeraayo investor mubamanyi ebitundu kyabo abajja abo nga ba investor nenga bali mu kukola gwa butembeeyi nga bw'omulabyawo. Tova ku BOCAT TV, nze SULA SSENYONGA. Wubale okubeera mpozi ngate otufollowinga ngate. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli. BOCAT TV